Essomero lino erinnya lyalyo lyerino Butoloi Primary School. It's a government school. Naye nga ntegezeddwako liri ku musingi gwa Church of Uganda yeri kyaki gyolengera kati guno gwe mulyango okiruza kukepa akapande bali beebaana kati olwo nyingira essomero oba nyingira essomero wakati ndi mu kirasi kakati eno ye kirasi esooka olaba abaana bano eryo essomero lya primary liri ku musingi gwa gavumenti lisangibwa wano mu ggwanga erya Uganda liyitibwa Butoloi Primary School. Kyewuunyisa nti essomero lya gavumenti era nga lisomesa baana ba ggwanga naye tewali wadde ekizimbe ekimu ky'osobola okugamba nti oba kyekiriko ofiisi ya headmaster oba kyekiriko staff room oba kiraasi ezimu we zisomera. Bonna nga bw'obalaba bali mu miti we basomera. Essomero liri mu nsiko, abaana batuula mu ttale, babaterawo bufoomu ne batuulako ne basobola okusoma. Omwana w'eyo naye akompiitinga n'omwana ow'e Kampala mu UNEB, ebigezo bye batuula bibeera bye bimu. Bannayuganda bwe bavaayo ne bagamba nti ebyenjigiriza bikyali bifu nnyo, abamu nga bagamba nti omusajja akoze musiimeko. Naye ddala ng'omwana w'omuntu akyasomera mu mbeera efaananako bw'etyo, siraba muntu bw'ovaayo n'ogamba nti omusajja akoze mu musiimeko. Haji Settuba omusomi w'edduwa nno gwe tutambudde naye. Haji Settuba omusomi w'edduwa baasomedde ku dduwa ze bamutenda. Naawe ng'olina ebizibu ebikusumbuwa wandi mweyunye n'akusomera ku dduwa ze. Ng'oyagala okugendako ebweru ate ezo ensonga azikolerako ddala. Gwe kyanoonya mirimu tonnagifuna, Haji Settuba aba yakuyambye dda mu nsonga eyo singa oba nga omukubidde ku ssimu ye eri 0703 31 39 25 mukubireko mwogere agenda kusomera ku dduwa ze. Katulabe ebiri e Butoloi Primary School. Bano bawafumbira ka breakfast banyweko. Omanyi oluusi tugenda ne tubagamba nti Uganda naffe twagala eggwanga eritebenkedde eddungi ng'ebyenjigiriza bitinda, ebyamalwaliro ebyobulamu biri bulungi n'ebyentambula. Ne kakati mwakazi abaana ku masomero okiwuliriza ne performance mwagirabye. Olwaleero nno ndi mu district y'e Kibuuku eno Bukedde sub-region. Wano wonda bannyimiridde ndowooza kati gwe mulyango gw'essomero. Ngenda yingira essomero. Essomero lino erinnya lyalyo lyerino Butoloi Primary School. It's a government school. Naye nga ntegezeddwako liri ku musingi gwa Church of Uganda yeri kyaki gyolengera kati guno gwe mulyango okiruza kukepa akapande bali beebaana kati olwo nyingira essomero oba nyingira essomero wakati ndi mu kirasi kakati eno ye kirasi esooka olaba abaana bano girayi olaba abato bali we bali kati kirasi olaba abato we bali kati kirasi olaba bano. Hello children, how are you? Wow, so which class is this? P4 class. This is P4 class. Yes. Oh, so where is the teacher? Who's your class teacher? And then who's the class monitor? Class monitress? You don't have? So it's time for breakfast. It's time for break. Oh. P4. Ono ndi mu ssomero munda eri kyaki kati kirasi kati wano olaba kino kyekiyungu. Naye mmwe Uganda tulina ennaku, abantu balina ennaku. Ono Museveni yafuga Ministry of Education, so kati kino kyekiyungu.
staff yafumba wano yeko. So kino kyekiyungu bano bawafumbira ka breakfast banyweko ku kuugi ati waliwo endaga ye kirasi eno kirasi nayo ndala eno kiragane primary eno kirasi kati wano bwenyumba abayizi so which class is this? This is P what? P2. Okay. Kati eno ye P2. P3. Kati tunoonya P3. Ufuna mbundi. Bawe no class. So. Hello class. So this is P3? Yes. Okay. So P5? So it's... P5. P5 is the other side. So, kati no P2. So this is P2. So this one is P1. P1. Then this is P3, as you see. Then this is P4. So this is the teacher. This is P5. Your classroom, so banaye no abana b'abantu yene embeera gye balimu kati ate n'abasomesa no they are volunteers tebasasulwa nabo bonga babalumirirwa eggwanga be bakola temunaye eno yetoyi yetoyireti kati kirabika eno ye side abaana abalenzi gye bakozesa nga bwogiraba bwoti nga bwogiraba kiyigo kirabye munaani. Then this is the toilet kati side erindu za yabasomesa kyenkoze wano abaana bano kirasi ziri 5 basanze mu budde bwa breakfast kati babagenda bawaayo ka breakfast mbagulidde byonna bamuweeyo eno P1 agenda tubawa breakfast jolaba breakfast tuli eyo no mu district ya Kibuku Bukedi ngairuka mkisare abusemerenyera ngairuka wiruki breakfast kati abaana omuzadde agula ekyokulya kyawebuuza standard lwaki akka kiwuliriza n'abaana batula ebibuzo byebimu n'abamu bye batula Kampala Mama, tugenda ku P2 kati
abawe ku bundaazi. Kaniki, okangeo. Okangeo. Make a straight line. Make a line. A straight line. A straight line. Uganda. Oh, no, omwera bidde. Omwera bidde. Nasa omukyala tomuwadde. Omukyala naye mumukanda ddi. Ne bebi muwe buli. Tyamenyera. Just feel free. Yes, try. Amalina. Nze amanya gange bambita Mayende Samuel. Retired teacher. Azze wano okuyamba. Byeyo nno embeera abaana b'eggwanga gye basomeramu. Abaana basomera Mumiti tewali wadde ekizimbe ekimu. Naye nga ssaba ya UNEB bw'etuuka, ebigezo bye bagenda okukola bye bimu n'ow'e Kampala byakola. Amasomero ago nabo abasomeramu baana ba ggwanga era bagenda kumaliriza nga banoonya emirimu. Omutendera gwe gumu n'oyo eyasomera mu masomero g'e Kampala agali waddewaddeko. Bwe bagamba nti ebyenjigiriza mu Uganda biserebye, ng'abantu bagamba nti muvumirira buvumirizi gavumenti. Essomero etuliko ssomero lya gavumenti era lye liyisa abayizi mu mbeera bw'etyo ey'okusomera Mumiti awatali wadde ekizimbe, nga n'abaana balaba abasomesa abajja okubasomesa beewaayo bwewe kuyamba abaana ba ggwanga naye tebali ku musala nti bafuna ssente zaabwe buli nkomerero ya mwezi. Tatu mukaaga, tatu musanvu, tatu munaana.